yenze Weaver Manifesto eyakubira gwelunda Pongo Andrew Kamana MP Bubulo West ulira gwe nesagala mwongera munnyo kadate kanaka kasolote kikwate bulungi kasolote yesimbye mu Kamana kasolo we bugabula Kamana we manafa tewefuula atayagala kumanya kasolo we bugabula Kamana we manafa tobikyusa nobifuna bulala yaman amazima gali nti ye honorable okuva lwenakoma okukola emirimu gye kuvira kolo lwa Pongo siddanga mu kubako liiso ikanawe era abantu abamu mulowooza ninawe entuka ne bangamba opakinzeewa Weaver Man tutereze okitegedde wakola sound eyakuba Uganda eno omusajja n'omusokola mu kyalo eyo wansi emanafu ya najja ku ntimbe interview naafuna TV buli kimu okitegedde nenti n'emirimu egimu jajja naye aginyumiza ku ssimu emirimu gye baba muleetedde ejange oliako nga bonaamukubira si yakubira wabula omukubidde nagga waliwo bano badde bakwagala waliwo bano biki naye tabawa namba takuconnectinga nti ne bakira nti bennafuna ate abalala ate bo bampa emirimu ate ye gwe baali batuusaako amasimu abantu nga bannoonya ate ye teyampa na mirimu wasisinkana otya ne honorable ensisinkana ya kati oyo omusajja Pongo Andrew Kamana mufuna bwenti kati maro okukuba akantu ke nasookerako okukuba ka advert kali ka Wizo Manizo ku kivulu kya Wizo mweyo sound ya Walugembeera 2 August Wizo Maniza tukunze ulira gwe 2 August otera Afrikana so sound eyo nekuba era nekuba bana ne bagikuba ku library kati ono ajiraawo nabona agamba nti opportunist businessman noga nti naye nange kuba nakikola nange ngera nnonya bakirayans nakuteekamu akasimu nange kati ate olaba otya bompisizawo noga nti tulondo ono abeema nafa mu akubira akasimu ng'ayima Mbale oba alino mu Maseka yali mu site alina emirimu gye kale akolerako mu site olumu era abalaba interviews za ndowooza binnyonnyola kitegeera ne twogera ne tutesa studio fee okitegeera akasente kesola kwogera ku kamera wano nenga ate tekaali kanji kubeera muntu nga weesettinga yali just studio fee teyakuokya sente za bukozi nze mubala studio fee kubeera sente bobala sente ze yampa studio za wano zikolera beeyi okusinga ku sente ze yampa in case nga waliwo member wa parliament gwenga oli organized nga todo oli no n'abakwasaganya batya ekifu kiri nti ono yesimulina ge mazima era kyekindeso kiriyalinga eya abantu balowooza muli muti mutambula kwekyo kye wamugattako n'abamu bagaana n'okundeetera emirimu nga balowooza nti nyina omuntu gwenkola n'omugagga ate ekibiina kyatambula nakyo sene nalaba PLU standby generator balina akasente muli muti naye nga ekituufu omusajja yafunamu bingi mu kintu ekyo okitegeera ne bye yali tasuubira n'okusinza kyateekamu kitono nnyo to the extent nti nze ate yakola ekintu ekyo kituufu kyangattako somewhere n'ate ye ng'omuntu is not appreciative enough teyamaana akwokyayo ng'abantu bagamba nti mwanange ebyaddala kuba ddala sound yatambula anka kiriwe kitize ngenza okukyogerako ndudde ebbanga nga nkola interviews naye nga sikyogerako okategedde nti embeera gye tulimu eno ey'esite ya ghetto we bikwatamu ng'obadde akasanyaze kakendeeramu tokyafuna mirimu okubira ku bakyali bo be wakolera obulungi emirimu maybe asobola okukuganda nti oba ekizike kiikyo oba eky'ekkumi kiikyo weetereeze negga amazima omusajja buli kaseera aba mu meeting Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding
buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 01 14 oba kubira Director ku 0752 52 8651. Cambridge Junior School, a well for knowledge. Omwami ono muleso nako olwaleero abeeko ensonga zatulambulira munnange ffe tumanyi birala buladi nnono nga sinnapaala nze ku kintu kye wakola badde naatera okukuba akasimu ompe ekimu eky'ekkumi nkokyeyo onjokye naye ebintu biralamuuko. So omukulu leero tumuleese atunnyonnyola gwe wenna abadde ateekateeka onnyiga amapeesa okube lindamuuko. Tuli ku Ubuntu Lugala Masanafu, nze omwana Soda, tuli ku Expo, Dani akutte kamera. Ogenda subscribinga olwaleero ennaku zombi ziri 18 eziyiti eddaza tupirimpya 225 ndowooza ezooba tuli mu omanyi Oluganda Mugulansigo manyi mwezi Desemba Januari tuli mu March Mugulansigo Januari ye Gatonya. So bwete butambudde ngenda kujjukisa nga tunabagenda wala nnyo banaye Export TV tulina Alpha Media Production ekuba ebifaananyi ku mikolo egy'enjawulo. Buli kika kya mukolo ebifaananyi, videographing, simaye biki, photoshoot, buli kika kya mukolo gwe tukubire kati ennamba eri awo 0770 944 266 kuba kati oba oli luddawa okwetula eggwanga Uganda ffe tutuukayo etukuba ebifaananyi ebirungi. Abaana tuba tutte Cambridge Junior School li Matugga Kito, boarding, daycare, kindergarten, nursery, primary byonna birungi. Omwana bamuyigiriza okuyimba, okuba ebivuga, omwana bamuyigiriza okugosamba akapiira, okola bakery, products za bakery byonna babikwatako. Ate nno wattu omwana tolina ky'omutwala nakyo ku ssomero. Omwana olumutuusa ku ssomero bepaba ebisigadde byonna abisanga ku ki ku ssomero. Weaverman wangi Soda stede mwana nange nsanyuse. Omwana Soda ono musajja omu kubasooka okunkolako interview kuveeri ku kasawundi ke nakola aka waneebisambi byaliwo gwejangu nkubuulire y'omu ku basajja abasooka okutwala obuvunaanyizibwa ne bandeeta waneeno ku layini za YouTube ku interview. Ani kunoonya ku ya Pongo Andrew Kamana. Biseera ebyo nali bize goge mazima ng'otawuka. Nali sigoba muntu yenna ku interview naye banja batasobola kuntuukako ng'okola ssente oyoola okukumba. Tezaali nnyingi nga bw'olowooza. Tezaali nnyingi nga bw'olowooza kuba akaseera tekaalastinga nnyo era kyova olaba nti kiyanguye nnyo kundaba nga ndi mu mbeera abantu gye batasuubira kubanga gye ndimu. Ni lwaki tokampaamu ako Pongo Andrew kaali kattabu ako era abantu mwenna abandaba yenze Weaver Manifesto eyakubira gwelunda Pongo Andrew Kamana MP Bubulo West ulira gwe nesagala mwongeramu nnyo kadate kanaka kasolode kikwate bulungi kasolo teyesimbye mu Kamana kasolo we bugabula Kamana we manafa tewefuula atayagala kumanya kasolo we bugabula Kamana we manafa tobikyusa nobifuna bulala yamani ekisajja goli kigeze omaze babuzaako tutandika ebyaffe. Tumaze abantu bantegedde. Weaver Manifesto gwendi na by the way lulisaa kubuuza linnya eryo walijja. Erinnya kituufu kiri nti tewali we nalijja nagatta nnyukuta ne muvaamu saawundi ennyumira nti Weaverman. Nnyukuta zizewaza nagatta nnyukuta WEAVER ne nfuna Weaver okitegeera then nenkwata nentekako man Weaver Manifesto. Kozi Weaver bad kinyonyi ki ati nange bulijjo bwe njogera Weaver kigenda mwaka akanyonyako omumwa omusongo kalina omwa ka Weaver bad kalina omumwa omusongo bungo ogwani enewe kifaananamuko naye nga jasinze nakwata kigambo ekinnyumira okwogera kyenda abantu kijja nnyumira abantu singa baba bakitegedde nenkireeta tekirina nnyo makulu. Honorable ati amazima gali nti ye Honorable okuva lwe nakoma okukola emirimu gye kuviirako olwo lwa Pongo siddangamu mukubako liiso naawe era abantu abamu mulowooza nina wentuka ne baŋŋamba opaakinzeewa
Wiva man tutereze. Okitegedde wakola sound eyakuba Uganda eno. Omusajja n'omusokola mu kyalo eyo wansi emanaafu. Ya najja ku ntimbe interview n'afuna TV buli kimu. Okitegedde nenti n'emirimu egimu jajja naye aginnyumiza ku ssimu emirimu gye baba muleetedde egyange. Oliako nga bonaamukubira si yakubira wabula ng'omukubidde. Nagga waliwo bano badde bakwagala waliwo bano biki naye tabawa nnamba. Takuconnectinga nti ne bakira nti be nafuna ate abalala. Ate bo bampa emirimu. Ate ye gwe baali batuusaako amasimu abantu nga bannoonya. Ate ye teyampa na mirimu. Wasisinkana otya ne Honorable? Ensisinkana ya Kati oyo omusajja Pongo Andrew Kamana mufuna bwenti. Kati mala okukuba akantu ke nasookerako okukuba ka advert kaali ka Wizomanizo ku kivulu kya Wizo. Mweyo sound ya Walugembeera. 2 August Wizomaniza tukunze ulira gwe 2 August otera Afrikana. So sound eyo nekuba era nekuba bana ne bagikuba ku library. Kati ono ajiraawo ndabona agamba nti opportunist businessman. Noga nti naye nange kuba nakikola nange ngera nnonya bakiraya. N'akuteekamu akasimu. Nange kati ate olaba otya bompisizaawo. Noga nti tulondo ono abeema nafa mu akubira akasimu ng'ayima Mbale oba alino mu Maseka. Yali mu site alina emirimu gye kale akolerako mu site olumu. Era abalaba interviews za ndowooza binnyonnyola. Kitegeera. Ne twogera ne tutesa studio fee okitegeera. Akasente kesobola kwogera ku kamera wano nenga ate tekaali kangi kubeera muntu nga weesettinga yali just studio fee. Teyakuokya sente za bukozi. Nze mubala studio fee kubeera sente bw'obala sente ze yampa studio za wano zikolera bbeeyi okusinga ku sente ze yampa. Oba omuntu mwakiteesaako kitambule bwe ekyo twakiteesa omuntu osobola omugamba nti mpa bweziti nga obaliddeko n'ezizo nene naga nze njasobola bweziti olw'ensonga ng'olaba studio eri covered n'okola akantu kuba gwe oli mukozi wa mirimu opika bulanjo naawe kikuyiseewo. Ate n'ekirala kale oyo omusajja ye kyemwebazaako kimu abamutuuma amannya ago bakola bulungi nnyo olw'ensonga olwo luyimba singa nali ndukubye nga lwa muntu nti Moses Kawa oba ng'ambe nti nno Samuel Kayemba ndawula bikyani obani kifu kiri nti eyinza okuba teyandikubye bwetyo naye nakwata amannya ne ngafuula content naye wagawulira nagawulira engeri gye gasawuninga ne ngazimba ne ngafuula content nga kwakati kyo mu bulamu bwange kyemwebaza mannya ge gannyamba okuyisaawo tune yasooka awo twebaze bazadde oba kikasimanyi amannya galeeta tune neekuba amannya ga kiseegu nnyo to the extent however nali nkubyekubyeko sound zange era zaaliwo za Wizomanizo zaali nnyingi sound waliwo zi sound akabiina bwe kabula gwe teweewa butwa sound zaali nnyingi ziwe ku mamayo teweebuuza nza nina already ku internet nduddeko ne kale eyo yabotola nnyo olw'amannya ago era kyo big up yakugattako audience nga Andrew Kamana oli wa mugaso nnyo mu bulamu bwange ku lwekyo kuba nakulaba performinga n'erugogo na performing erugogo era nebaza bonna abakola turn up. Actually kyali kizibu nnyo waliwo ebikono stage tebanyanga obimanyi n'ekirungi buli wootuka ku audience yo neekulaga nti ekuwero kaminzi okitegeera n'ono abadde akukuba ekikono atya okitegeera era bakama bange emirimu ngikola egyo omuntu yenna ayagala ky'olina okuyisaawo in case nga waliwo member wa parliament gwe nga oli organized nga oli no n'abakwasaganya ekifu kiri nti ono ye simulina ge mazima era kyekindeso kiriyalinga eya abantu balowooza muli muti mutambula kwekicho wamugattako n'abamu bagaana n'okundeetera emirimu nga balowooza nti nyina omuntu gwenkola n'omugagga ate ekibiina kyatambula nakyo sene nalaba PLU standby generator balina akasente muli muti naye nga ekituufu omusajja yafunamu bingi mu kintu ekyo okitegeera ne bye yali tasuubira n'okusinza kyateekamu kitono nnyo to the extent nti nze ate yakola ekintu ekyo kituufu kyangattako somewhere n'ate ye ng'omuntu is not appreciative enough. Teyamaana akwokyayo ko ng'abantu bagamba nti mwanange ebyaddala kuba ddala sound yatambula.
anka kiriwe kitize ngenzo okukyogerako ndudde banga nga nkola interviews nenga sikyogerako okategedde nti embeera gye tulimwe ne site ya ghetto we bikwata mu ngo badde akasanyaze kakendeera mu tokyafuna mirimu okubira ku bakyali bo bewakolera obulungi emirimu maybe asobola okuganda kupikemu ntobe kizike kicho oba ekyekumi kicho wetereze negamazimu musajja buli kaseera aba mu meeting okitegeera bwata mu meeting aba ina kirasi gyali mu nga ina byasoma naye waliwo kye bayita okusiima tiwe nkukubira leero nga tolinamu nenga okimanyi ndi wa mugaso gy'oli obutuukira enkyo oba olina ky'ofunye kubanga nange nkwongeramu amaanyi nina omuliro gwe nkudduukirira nange oba olina okunziruukirira era bakama bange abalala bakimanyi era si ye yekka gwe nkolera abantu bangi bennina nze era ffe abayimbi jjukira tetulina mirimu mingi era omulimu gwaffe gwegwe kitegeeza bookoledde ne basanyuka bw'obanga oli mu ddayirema be bakola ki wafunye ne Minisita Kasolo gwe wakubidde n'empya by the way nyina okkiriyalinga air Minisita Kasolo oyo namunoonyaako nembulwa access nga sinnakola kayimba ka Kasolo ako Minisita Kasolo namunoonya era Minisita Kasolo bw'oba ofunye vidiyo eno nali njagala mukola sound eya magic egenda okukuba kubanga nso designinga sound obimanyi naye kati Kasolo omulala mujja wanoonya Minisita Kasolo ambula kati abwengwa ku Kasolo owebugabula ono Kasolo si minisita gwe nakuba mukano bujo manyo oyimba ku ono minisita weno era banja abaana bankwena nga wakikubye taata oli mu mtooko minisita yakuwadde akasente nenge kituufu gwe nakubira naye tannagenda mu parliament Kasolo so alina access ku Minisita Kasolo mumugambe nyina sound ye era nange singa mbafunye access sound njirina nagikola ne sinafuna lukusa kukola ki ogirina eri mutere mweri sinafuna lukusa kugita te sinafuna na lukusa kukozesa data we kumuta kumupublishinga oshege ayinzo ba mwetaaga natenze sinaba kwogera naye owebusoga yete yakwocho owebusoga bye bimu byaffe okitegedde mfunye obuzibu nti abantu bonna benkolera nabo baba beyiyanga bahasola banno opportunist nganze kugamba netaga ati kati opportunist ye muntu kale kiyinza oba ekyo kinyigiriza opportunist ye omuntu alina kyakwagala nenga talina kyakugattako kati gwe bugamba ati nawe oli opportunist kireza nawe nabonuuna nenga netase siri wento nyinza oba ekigambo kikozeseza bukyamu naye kale nabo bahasola bapambanyi nabo bayiya kanetagayo ku muntu maybe nga wafugako inamu kasenteko nenga oyagala okudda abantu nga Sevo okategedde bawona lebo gundi ono njagala ne ku bantu bannupu bannaye kubanzi okitegeera njagala ku honorable nani Zaake honorable Zaake aliawo okategedde nina sawa okwalo gwe ne weeraga biseera ebyo tofuna nka access y'abantu ngabo abo maybe tebanaba kumanya waka wange na content wange oyo aba alimba some of them bazze gyendi naye abo abasajja bwe batosinna babbafuna okategedde atenze ntya nnyo okukola ekintu newankwadde omuntu kiba kigenda munyumira ntya nnyo okukola ekintu without approve ng'oli takonye takiriza obanga amwesibako obanga apushinga amunoonya okitegeera njagala nnyo omuntu kubanga gwe omulimu ng'okola ensi yonna ekimanyi kuba kati okakala obulango bwe navaako nenkola obulango bwa zaadiweya okitegeera bw'ofuna akasente bw'oba okkirira mu kisenyi awo waliwo segawo awo oyo moole eyo okalango bubeerawo nenkola obulango bwa Zijjolo property nenkola obulango bungi nnyo Zijjolo agaba akasente tokyakola naye bagwa kumunogera Jola nti obuzibu nafuna agent okategedde nafuna agent kwega kale mwana ebintu nabigwamu mu time nga siruddeewo kumanya nsonga bwe zitambula njoli ajja nannyonnyola omugagga we okola ekintu ekigatta ku kampani nga kigigasa nengo okikoledde ate era yisi nnyo gwe ng'osigadde toli nga mulimu waneno mediator kati nga resources ezisinga zikomyawo bwe buzibu bwennyina era baganda wange sirisitedde wakaye mukola naye nga bw'obanga oli eyo olina kyoyagala okuyisizaawo jangu ongatteko tososola nti tolina golimuze ono mukuba tasijja sirina buzibu nze wakibiina Uganda yonna yantegeererawo nti nze ndi mukozi wa content bw'atyo kati bwe nteekawo embeera bw'etyo waliwo omuntu ateesimbye ku bwa president nenga ate naye ayagala okugenda asakira abantu be ng'ate nange alina ampa kasente akangattako ng'ate oluusi si wankyukakyuka so bonna mbakolera oba wankyukakyuka oba si ngukola sawundi nenkutanze gwempagira ali mu mutima gwange sobola omuŋŋambako
Sagala kwawulamu. Oli musajja mugezi. Oli musajja muyiiya bulungi. Osobola okuyimba, okuwandika na buli kimu. N'ekyo kikyasibye okubba wali waggulu wali. Kati ekituufu soda kyekituufu interview eno ngenzo ogijjamu. Badde solicited. Music ono mukola ne sina resources. Era ntwala omulanga guno eri brand zonna ez'amaanyi abeetaaga abantu abalina talent. Kubagagga b'e Kampala waneno bendaba abasasanya ssente ndaba abagagga balaga nti nno akakadde agabakagabaawo. Abagagga balina emmotoka ze beerabira ku washing be ba Doni Kulisi. Bakubira omulanga. Doni Kulisi, you can invest. Okitegeera. Because ze kyange kyoteekamu sigamba nti oteekamu business nga tomanyi yields. Okitegeera already kirina brighter future. I think in a short period of time oyinza oba kituufu tolyawo nti onoonya ssente ozirina naye ate ziba zeekubisizzaamu. Kuba abasajja banoonya abagagga ngaabo kuba gwe atalina mbeera zikolagana n'abantu nga oli muzibu. Ngambe ndooza siri accessible oba tebandaba bulabi naye nga nnoonya omuntu owokukola naye. Bantu bangi abazza abamu nekyenkugambye obuzibu nnina obuzibu nti abantu abatera okujja nabo baba baasola. Okitegeera kati omuntu ajja ng'olina talent yo weeri golodi waali ninga talina ssente zigenda muyiribi munno yeeyiya ate okuleeta ssente tofunangako manager mu lugendo lwa music asokedde otandika. Amazima sifunangako manager ndabika nze atalina mukisa gwa manager naye olwaleero ndi wano noonya management. Era abantu mwenna abandaba bambi ndi mukkakkamu ndi musajja mulungi nnyo okukola naye ndi creative. Okitegeera mwe soda mmanyi kwa soda ndabidde ebbanga ate nammwe mundabidde ebbanga ku internet. Njagala music omulungi muyimba ng'ovudde ne kono wa content gwe nnyimba ne music muteekayo era abamu balowooza ajja naggamba kitokola yakayimba anga tekali ka content naye ng'ennyimba gyeziri ne ku YouTube gyeziri. Kubala naye ngenda kikubuuza nti okimanyi ogenda kwebrandingira nga wano tekiri eri ekinene. Kaze ne wenzijjawo wano essimu ne nkwaga ku TikTok ku lisiti y'ennyimba ze nawandiise ez'amakulu ze zisingayo naye ate zinene za content ze zisinga otambula ezebyo ebyonoonese. Kitegeeza bannayuganda bafokasinga wali eri. Tuve ku bannayuganda ze nakitegeera kiri bwe kitye. Abannayuganda bafokasinga wali wa nsonga bino ebyonoonese bitambula mangu nga tobitadde. Bibatuukako nnyo. N'ate ne music omulungi waali atambula. Ekyenjawulo nti music omulungi oyo w'amakulu olina omuteekamu of which kati nze sisobola kumufa kuteekamu. I'm not financially stable. Kitegeera. So ntunuulira ekintu ekisobola oyitawo nga ntudde wendi n'enkiwulira e Masaka nga sitaddeemu. Abaana abakuba internet awo naddala ababeera mu butaala ebeera abantu abakuzeekuze mu myaka abo. Abakyala tebatera kuba ku busimu abo basaamu akasente. Bamami bwe batyo simanyi kuba ekituufu. Tebatera kunyonyogerako kuteeka kwalo. Ndabika nze ate erabisa. Omanyi waliwo ebintu bye siri talented ebintu by'okwetegereza ebyo siri talented bulungi. Naye nga ate ndi musajja mulungi abandaba ndi stede ayo byokwetega bye simanyi goba olina okundaba n'olaba obangwa mu kiti ky'omukafiruta tukonika kalingira ekyawo ate ekyewunyisa nze vidiyo zongezo nezikuba temubaamu firuta nfaanana bwe nti nga bwe bandaba. Abaana abo nga balina ssente naye balina ssente abakyala bo nange mbawulira. Oba waaka toyina musoke tukwatemu ngo tufune akadde. Simanyi oba tuvuze ku lirupazi oyo kuba yayinamu waliwo gwe nawe gwe yali agenda omenya amagumba omukadde yekasoba mwaka ssente naye simanyi n'alina lekicya ezaba abakazi abakadde alina connection nga balina connection omanyi bwe buzibu naye nga nkusule musaako enamba ngisule musaako enamba giteekeyo nze sirina buzibu anti kati kyekituufu kiri nti tunoonya way out. Omanyi mu kunoonya way out oba tofunye muntu akudduukirira mu bwangu naddala abavubuka tukola nnyo ensobi. So baganda bange nze nga sinnakola nsobi nsazeewo okusooka kujja bategeeza ekigenda maaso. Omanyi osobola obeerawo nga bantu tebamanyi. Nze sirina management noonya management. Okitegeera management ezimu nagezaako zituukirira naye nga biwanvu naddala management nga erinawo omuyimbi. For example nagezaako ku Ghost Empire. Ghost Empire ebintu nabiwanvu yamu akatonotono. Naye nga ate jjukira simunenya kuba ayinawo omuyimbi atambula. Nengezaako ku Sifuke, manager Sifuke, oyo gwe nakolera sound. Sifuke promotion za mentalinga talents. Oyo bossi wange yampa ku mirimu naye ate ku kya management nawo twafunamu obuzibu lwansonga naye ayinawo omuyimbi. Ayinawo system